fena twashitegede konti omuchala Shamim Malende woman MP w'ekibuga Kampala yasodo okubeera ngati akoma mu ggwanga lya Uganda oluvannyuma okubeera ngati yashitegede konti okulayira kw'aba MP kunaatera okubeera ngati akusemberera very soon era ngono abadde abuzeeyo okumala kabanga akawera abantu abasinga babadde nga beebuuza ddala wa omukyala ono watuufu waali abasinga bagamba nti ali mu ggwanga lya America yagenda kubeera ngati afuna obujjanjabi ate abalala abatandise okubeera ngati munage batambuza ekiboozi nga bagamba nti Shamim Malende ono ayinza okubeera ngati ali mu komera olw'ensonga nti n'amasimu ge gonna gabadde nga tegaliiko social media accounts zonna nga teziriiko era nga munage ekibadde kireseewo ebibuuzo bingi nnyo. Shamim Malende ono yakomyewo mu ggwanga lya Uganda ng'alabika bulungi nnyo ng'anyirira ng'alaga ti gyabadde yonna abadde talina stress era nga kino kireseewo ebibuuzo bingi nnyo mu kibiina kya NUP Bafutu Soldiers ssaako n'abakulu ab'enjawulo basobola okubeera nga batandika okutuuza meetings era ng'ono ayinza okubeera nga munage amaliriza afulumye ekibiina kya NUP ate abalala basobola okubeera nga bamusaba bagambye nti asulawo kaadi abeere nga munage yeetambulira addeyo wa gy'abadde era nga bagamba atageza naddamu okubeera nga alinnya ku kibiina kya NUP. Njagala kubeera nga tekuterawo obutambi obwo yogera okubeera nga olaba embeera ku nsonga za Shamim Malende so era wasawo obeera nga tatuwa endowooza of course ku nsonga nga bwogenda okubeera nga oziwulira video tirako ekigalo like nga share ligirako abalala nabamba gyeyongera okubeera nga nkuterawo n'omukyala Jennifer Fulufiga alina ebigambo byesudde okubeera nga ayogera bannange bino byo byewuunyisa byewuunyisiza ddala asongera kubeera nga mbikuterawo awo n'obutambi bulala bungi nnyo ku nsonga ez'enjawulo eziri okubeera nga zitambula mu ggwanga lya Uganda. Shaka msimu wa dduwa wansawe namba zisimu omufuna ajja kubeera nga takulombedde dduwa gwena wena alina ensonga ezikyaga nnyo okubeera nga teziterera ajja okukolako ng'akozesa amaanyi ag'edduwa okuva mu Quran. Katusimbule n'ensonga zino eza Shamim Malende asako n'ensonga endala nnyingi nnyo otepa joli abalamu nakundoza ziringanga mukaga eziise era nfuna information nga bambuuza ombaka gwali osuusuuta wagwa nte kiriwo sama ombaka yabaki tabanga mufu nfuna information nti omubaka ali mu kuzimba ekiki ali mu kuzimba ewakiso bino byonna okuva twava mu kalulu tafulumangako bweru wa ggwanga abadde ali mu kuzimba maka okuva yawukana ne bbaawe omulenzi we ne baawukana n'asala okutandika obulamu obubwe era abadde ali mu kuzimba era information gyenfuna nga kuno byonna ebibadde mu ggwanga kusengula abantu bamubeererawo okuvaayo n'atayongerako ddoboozi lye ng'ombaka bakiikirira abaddewo buli kimu kiraba bulungi okubanga ebbago eriyisiddwa mu palamenti ng'omuntu akiikirira omutima gw'eggwanga okubanga ayimirirawo ku lwa bannayuganda abamubeereddewo okubanga talabiseeko ate nga waali nkuddiramu abadde Wakiso ng'azimba goloofa Shamim Malende nkuddiramu abadde Wakiso ng'azimba etteeka eryayiseddwa okuggyako bannayuganda eddembe lyabwe Shamim Malende bonna mateeka naye era mubaamu obuwaayiro bw'osobola okusimbira ekkuuli yadde nsi yasinga ekkuuli mubeeramu obuwaayiro talabiseeko mu palamenti etteeka lino lyonna nga liyisibwa mpaka lwe lyamaze okuba nga liyisibwa n'avaayo n'alaga nti avudde ku airport n'enjagala otunya video ya Shamim Malende olabe omuntu yadde ava ku airport yayiseddwa njagala mugenda mugyategereza yayiseddwa yadde ava ku airport ate ekyo mpadde ekipya yayise waliwo abantu bamanyi international airport Entebbe international airport waliwo ne waliwo mobile money emmotoka yamuleese ekyo ekimotoka kye ekiriko kigundi waggulu kyamuleese nga mwali n'afulume n'aviiramu ne wansi n'ayitedde ku mobile money bwati n'abanga ayingira eggwanga nenga yabaddewo nkuddiramu siina lutalo lwa muntu lwenwana siina nti nyinamu ndikumpalanira kuwa muntu yenna simwinako buzibu nejja situogera nti ebintu bino twagala ffe tubeere ekifaananyi ekyokulabirako nti embeera yonna ebeetuuse mu ggwanga oyo abenyigiriza bannayuganda tugiyimirireko tuyimirire ne bannayuganda ffe tuli ekifaananyi ekirepulezentinga bannayuganda ffe tuli ssuubi eri abannayuganda naye bw'oba nti ate munnammwe asobola okuba nga asobola okuzanya politics w'abantu bali ffe tetuli mu politics president azakyogerako ebbanga lyonna ffe tetuli opposition ffe tuli option njagala ombuulire olwaleero bw'aba Shamim Malende yagenda nga muddwaliro mulwadde gwamulabyeko ku kifaananyi ng'ogenda kuvuma maapu era oli fuli okunvuma Shamim Malende olaba ekifaananyi kyajjiddemu ng'akaga omulabyeko wadde akantu konna akamunonye nti oba waliwo afuuye eŋŋombe walabyeko ng'agenda walabyeko ng'akomawo era nze navuddeyo n'enjogera
okufuluma kwa Malende kwe yagenzeeko yagenze bugenzi ne yetolola n'akomawo okufuluma kwa Malende nze natandika okubuuza bwe tubuuza omubaka waffe ali luddawa ne mujja ne mutuvuma omuyisaamu amaaso kati okwo kuba kuyisaamu maaso ekyo kiba kuyisaamu maaso mbuzizo lwaki era Honorable Shamim Malende omuntu akubalira muntu mudawa nnyo maani oba weebalira mwana kibi nnyo Honorable Shamim Malende tewalikoze ensobi ng'abasajja n'abakazi banno babadde mu parliament ne basiibamu ne bazibizaamu mpaka kumpi ssaawa 4 za kiro ne bayisa sovereignty bill gwate n'okeera n'ojja nga yayise kiro omuntu yenna kaabayi omusiru asooka okukirowooza lwaki lyayise eggulo gwe n'owona olwaleero gwe yali badde abeera mu parliament mmwe betwesiga ab'amateeka era sovereignty bill yayise kiro banno ne babula okwegwa mu malaka gwe n'owona ku makya akasawo mukalabye kazze nako yakwekwatidde olabyewo lageji yonna ennene eva mu ddwaliro. You people, I'm not stupid. I'm not. Comment wano mugenda kubeera kute mujja nakubeera 8 ndowooza oba mujja kubeera ku ne bwe mbaba 3 mujja gigabya etuuka eri. Omuntu ava mu ddwaliro ng'amazeeyo emyezi 4 oba ku 3 kitundu asobola okudda n'akasawo ako kemulabye n'akawuuba ng'akutte mu nsawo bw'ati ava mu ddwaliro ng'amaze emyezi 4 naye mmwe ani yabaloga? Who bewitched you? Bano be banazanya ebyobufuzi ffe nga basiba. Omuntu azanya ebyobufuzi kakati azze kufuna milioni 315. Era ffe tubeerewo ffe tuteekawo mugongo ffe be bakuba bo nga balinnyako nga bagenda ebyo bye tuliko. Nze mujja kunvuma, mujja kuŋŋamba nalya, mujja kukola buli kirunga kye mwogedde mmaze mu struggle ate nkyagirimu kuva 2017 to date. Mutya okwogera amazima ne tumaliriza nga tetulina kye tukoze. Bwe mba ŋŋenda okuba MP wa NRM ng'owange waali wano ne mmuleka kitegeeza siri ku mulamwa. President yali mu studio emu n'agamba nti mubakube. Oli n'agamba sigambye mbakube naye era mubakube mubijjukira yatugamba tubakube. Sewungu wano yatugamba bwe tubasanga tubakube. Ababaka b'abantu ababaka bakola byabwe njagala ombuulire ku myezi 3 oba 3 kitundu Honorable Shamim Malende azze kumpi na kahandira geji kalinga kahandira geji akatona ako mukalati abaddeko na wa kamera amukutte ka video ke n'atambula n'agenda. Njagala omuntu ava mu ddwaliro okumala ebbanga eryo nga ava ku kitanda asobola okujja n'akasawo ako muli wano muli awo kati abasinga abawujja obunyama ate nga n'abamu ayinza n'okubanga waali wano nga muli mu fake account kubanga mbamanyi nze maapu sitiisibwa ekituufu nkyogera nga bwe kiri. Mwami Museveni agenda kulayira tubaddeko wano wonna nga twogera gino zonna ebbanga tubadde twogera. Honorable Shamim tubadde tumwetaaga mutugamba nti yali yakola bbanga liri bino ebisemba yaani yali bikoze parliament yaggaddewo ng'emaze okuyisa mmwe mugamba yakola biri bino ebisembayo ani yali batwega fe muntu wemu even Libya eri mu kusala president Museveni agikulembere batwa mu mutu we bananga fe mutu wa musajja oyo omusajja omukulu oyo mu mutu we kyovola muzayi bwagenda mba president sabala bonna nga balina teboogera yeka yalina okwogera era babawa hours ezogera bali babawa seconds muzayi bamuwa hours or 6 or 4 ate n'ayogera nga tana kigambo kya zemu ate n'ayogera nga buli kyayogera point nga buli kyayogedde kiyamba so waliwo ebintu Bible yogera mu ngero egamba nti mwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bitiibwa bitava eri Katonda naawe abaliwo balondebwa Katonda. Nze nina ensonga lwaki njagala President Museveni. Bible yogera mu Yoweri essuula olunyiri olusooka egamba nti Katonda n'ayita Yoweri mutabani wa Pesweri n'amugamba nti Yoweri katiraba genda otaasa abakadde n'abavubuka n'abaana oba kuŋŋaanya emmere kuba enzige zigenda kulumba ensi oteeke emmere mu byanzi era obakuŋŋaanye obagambe kuba wagenda kubaawo omuyaga gw'enzige ogenda okusanyayo ebyokulya n'ebyokunywa. Yayita Yoweri mutabani wa Pesweri n'amugamba nti genda otaasa ensi ozalwa tebaayita ggwe
Do you know your name? Can you see your name in the Bible? Also to again mu Bible. Ye mu Bible yonna lwaki Katonda yayita Yoweri mutabani wa Peso ina mugante geno ta sense. Ebintu ebimu biriwo by some reasons. President Museveni nze mfuna omukisa mutukako ekyo nkyebaliza Katonda nzani. I thank God for that. Sako moko anjagala nga mwana we. Nze kunkuba je bankubye singa muzeyi yango badda. Nze bankubye banjogeddeko ebigambo biringa amazi. Even ne bampadde red card bajogedde ebigambo biringa amazi. Kadi yange mu State House. Naye banjogeddeko ebigambo ne berabira kintu kimu nti muzeyi yannerondera. Yanneyitira. Nga sirina connection yo nanga sisubira. Nze nalabanga emmotoka za president even kati. Nze simanyira BSFC. Simanyira emmotoka za president. Even kati wenda emmotoka za muzeyi mbera mu distance ya futi 4 oba 5. Naye nalengera emmotoka za president nga nziruka emisinde ze simira wali emmotoka za president. Simirira kubali kekitibwa ekitiisa. Semolera nze semola simirira. Zakasada baba basajja simirira. Era saina wadde kiroto oba endowooza yonna. How? Nzani kuki? Because sirina networking yonna, sina connection. Naye nalina connection ya Katonda. That's why I thank God for every time. Ndi made from God. Nalina networking ya Katonda. Nali connected from God to president. Because Katonda yalonda bakulembeze. Katonda yalonda bakulembeze n'abateekawo. Omukulembeze ne goyagala otane obo mwagala nga Katonda tanagamba. Tasagenda mu ntebe ne obofa. Ne bwolwana ne bwosamira n'okunamya amataka 5 ku masengere. Tasobola kutuula ku ntebe nga Katonda tanabagamba nti ono gwe nonze. President Katonda yalonda ba presidents. Even positions that tulimu. Tuli bakati ba minister bekuba bonna bekuba ndaba mawa akuba Anita Amongo. Katonda yalonze damanya gabo akagenda okujja ku list ya minister. Ebera calling from God. The president yananeyitira sali ko connection yo nanti gundi yantwala. No. One on one with president. That is power of God. Nali connected from God to president. Kubanga ngojeko Katonda. Museveni aninga Katonda wensi. Aino buyinza obukusanyawo n'obukubezaawo. Mu president aino buyinza obukugaggawaza n'obukwavuwaza. Ngojeko Katonda omusukulumu bwotusukulumya. Museveni ali next ku Katonda. Do you know why? President Museveni aino buyinza obukugaggwawaza oba obukwavuwaza. Aina amaanyi agakujja mu busibe oba mu buddu oba mu kukalabba ke bagenda okusaya nagamba no. Kati muite ki? Oyali above. Ye next ku Katonda. Nenkuzayo. Bible yagamba nti Katonda bwe yagala nnyo ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we mu Yesu Kristo ajja akole ki? Atufiririre tubeere balamu. President Museveni bwe yagala nnyo Uganda. President yajja mu buyinza nga mugagga. Yali prime minister wa Amini. Njagala ononye history. Era bana basomeranga Bulaaya. Muwozi yasomera wano. President Museveni yagala nnyo eggwanga Uganda. N'awaayo omwana we General Muhoozi Kainerugaba agende mu majja alwanirire eggwanga Uganda lisekyuwalinge. Muhoozi abantu amunte mumumanyi. Muhoozi talina kintu kya bwerere. General Muhoozi Kainerugaba talina kintu kya bwerere. Do you know why? Muhoozi yagenda n'asomera mu masomero agasukulumye ago gasanda bichaga gamanyi. Buli kosi agisoma nga muto. Muhoozi bulutalo lubaddewo abadde ku front line. Muhoozi yakuba ADF n'agifumya Uganda. Ng'ali ku front. Ku front. Battle front nga tadumira budumizi. Muhoozi yakuba koni n'amufulumya wano ng'ali ku front. Njagala mulage mbalage nti bana basajja bali strategy balina strategy ekulembere eggwanga lino. Lwaki mbyogerako? Nkuzayo mu Bible. Katonda wayagala nnyo ensi n'awaayo omwana we Yesu Kristo. General Museveni wayagala nnyo Uganda. Yatwala omwana we General Muhoozi mu magye n'alwanira eggwanga Uganda. Essaawa ya leero General Muhoozi Kainerugaba ye muduumizi w'amagye.
yakuta omwana we omwana wa Muwooza asobola kwagala kina takifuna olaba mmwe abamwe balina buli kimu abamwe basiba mu bbaala basiba beegatta bazadde abaana bato bannaabwe bali kuno banjeera basiba bafumita ebikazi ebyamabina banywa omyenga ne bagubooga ne banywa biiru ya milioni 8 mu lunaku lumu one night omwana wa Muwooza olowooza yandibadde atya era omwana wa Muwoozi kiki kyasobola okusaba natakifuna omwana wa General Muwoozi yakuta omwana we Ruhamya na ye Ruhamya sagala kusaba ali nyeere mayabo sibe mamulirako namutwala mu maje yamutute mu masomero agakyasinzo kwa de IST nage yayitamu aswa mu musanyo ogwocha bamuteka mu IC bamuvumbika mu tanulu akola buli olunavayo na bamuwalanka nga munyiga abamwe baliwa. Where is your kid? Check your kids. Where is your son? Where is your kids? Baliwa, where is she? Omwana wa Muwooza n'abafuuka kano nga Muwooza ayingira entebe anaba yakajjako mwaka gumu ngomwana ayingira brigadier general anaba yakafuga emyaka 2 ngomwana bamuwa general ngero yomba. Where is your kids? Where is your son? Today mu reality abaje general Royce tabana kintu kyabwerere kibalimu fenna Royce atunyumize ebintu tukaba ne tusirika ne tuwunga babeera mu lutalo nga tebagenda na mu period olwembera gye bayitanga nga tebanaaba olwenda gye balyanga nga balya Musa Kayinya naye nga ne Musa okumufuna nga bali ebikere ne Messi abakazi bola bagogoyogerako yogo omulaba Jajja na Royce ye mukazi ku lukalu lwa Afrika ali kulanka yobwa jeno mu gwanga mu Afrika yona njagala gogolinge the highest rank, the highest woman in Africa ye mukazi na Royce ogola bawo tolowooza nti na Royce ayina kintu kyobwerere kyayitana tolowooza nti ayina kyatuddeko ekyobwerere bye bali babikolera bibasaanira bibasaanira babikolera fe twafuna omukisa gwembagambe nti tutuuka kwa sajjabo waliwo tubeera ne General Sale Musale amanyi okufuna obutebe n'atuzanga wali mu bbanga n'akumaka sigala n'otunuulira amasasi mwe ate bw'obanga oyogera ku bantu Sale Musale muleke muwe ekitiibwa kyo muleke bajja kunyumiza Sale Musale owunge ogambe ne wembeera nze sisobola kukola Sale kye yakola ogambe ne bwompa kisobola kukola General Sale Musale kyayitamu era baba kugamba bamu kubawamba Kampala ali General Sale Musale obadde okimanyi nti yabuusako ku nnyonyi yekka n'agijja mu magye n'agenda anonde gye muzeeyi n'akomawo ne bamusiba Sale waliwo lwatunyumiza ebintu ne tuwuniikirira ate nga biri ku likodi ne mu bitabo mu ebiri problem gye tulina nti bannayuganda tebasoma bitabo tebasoma bitabo so njagala respecting abantu abo batukumala okuba respecting atwagala ensi yaffe but nateeka Uganda ku mutima buli kintu kigenda kutwanguyira botunuya ababaka abamu abesimbawo n'abaana abato notunuya omwana nga nkeretereka nyinga avudde mu kate najja naye yesimbawo olaba ddala nga opportunities za President Museveni fedda twalinga tumanyi nti abaka ba parliament babeera bana abantu abagundiva abakulu abatya abo baani ngano muntu ogamba nti osobola okwesimba ku kifo ky'obwa president kati nga Honorable Kyagulanyi ovaayo najjayo nomination za president ng'obeera shocked nga how ku mulembe gwani but President Museveni atuwa opportunity n'abeera open akama you come to board jaye mpapula wesimba abantu bakulonda you can lead the country, you can go ahead, you get a opportunity yaki ya president ali mu buyinza okuba nga atuwa freedom. Singa Muzeeyi Museveni yali mubi kulanka ze balina
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.